ekisize akira tunamma ne lw'oyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko. Engero z'Abaganda bwe zityo bwe zaatuukiridde ku Gravity Omutujju oluvannyuma lw'okufiirwako maama we olunaku lwa jjo. Inna lillahi wa inna lillahi raji'uun. Maama wa Gravity Omutujju Mungu amusaasire ebyamusobako ku dduniya. Kiki ekyamusse? Yafudde bulwadde ki? Naye awo nga tetunnagendawo, nsaba nsooke nkutegeeze nti nze ndi musajja Munyarwanda, sikwenyakwenya, sirimbalimba. Kyempulira ku mutima kyenkubuulira. Bwe mba sikwagala nkubuulira nti sikwagala, sikwesibaako, sikwekulubeesezaako, nkubuulira mazima nti ekituufu olw'ensonga eno n'eno wantama, sikwagala. Bw'oba otegedde nonneenenyeza nenkusonyiwa, bw'oba totegedde nensigala nga nkuteeka, nensigala nga nkukyawa, naye ng'okimanyi nti sikwagala. Ekyo nkikugamba frankly, sikwekwekeredde n'obeera ng'okimanyi. Sikugamba nti bw'ofuna obuzibu nkwagalamukko ate bw'obeera mu ssanyu nenkukyawa nnyo. Nze nkukyawa mu buzibu nenkukyawa ne mu ssanyu. Naawe nkyawa kasita obeera nga totegedde ensobi zo gyendi. Nze sijja kukusobya, sijja kukunyiiza. Ne bwe nnaakusobya nja kwenenya, nja kumanya ensobi yange, nja kukuba amaviivi nkwetondere. Kakase nti onsonyiwa mu mbeera eyo. Bw'oba tonsonyiye then awo burden esigala ku ggwe, naye nze nga nkwenenyereza nga nkwetondedde. Kati kiki ekyasse maama wa Gravity Omutujju? Kiki esasse maama wa Gravity Omutujju? Awo we tulaga. Bano tebakibagamba, ba Gravity Omutujju tebakibabuulira olw'ensonga nti bo bali mutwe ekisize akira tunamma. Naye ng'ekyamazima Gravity Omutujju ye yennyini yeyettidde maama we. Gravity Omutujju yennyini yeyettidde maama we. Olumba olwasse maama wa Gravity Omutujju luva ku ye, olw'ensonga maama wa Gravity Omutujju yasangiddwa mu buliri ng'afudde, yafudde pressure. Okuva Gravity Omutujju lwe yategeka ekivvulu abantu ne batagendayo, maama wa Gravity Omutujju teyaddamu kuba bulungi. Pressure zaalinnya paka n'olwaleero lwe zaamututte. Naye nga Gravity Omutujju kye yali akola, yali mu lutalo lwa byanfuna. Yali agezaako kulwana na Bobi Wine alabe ng'amukuba ku ttaka, alabe ng'amuseebengereza, alabe ng'amussa wansi, ng'akozesa all means possible okumuteekako buli kyalaba kyayinza amukube ku ttaka. Naye ye Omuganda agamba nti lw'oyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko, lumaliriza lututte maama wo. Singa teweegendereza, singa tobeera mwegendereza ddala, luyinza okumaliriza nga naawe wennyini lukututte. N'olwekyo engero z'Abaganda zino tebazigera nti nno tebakimanyi nti abantu balifa, bazigera nga bakimanyi nti tujja kufa ate ffenna lyekkubo. Naye bwe wabaawo munnaffe afudde, nga waliwo munnaffe afudde atusooseeyo abeere kyakuyiga, y'ensonga lwaki baateekawo engero zino. Tumuyigireko, tubeeko n'ebintu bye tukyusa ebimu mu bulamu. Gw'otaddemu amaanyi mangi nnyo, otaddemu obusungu bungi nnyo, okola buli ky'oyinza okusuula omuntu atakuliiko. Katonda yandimalirizanga asudde ggwe, Katonda ayinza okumalirizanga asudde ggwe. Mbeera Gravity Omutujju nga maama we yamwettidde, nga pressure zaamukubye n'afa olw'okulaba ng'omwana we aseebengerera ggwawo. Kaliya ye yandibanga egenderera. Omuntu abadde alabikira mu mawulire mu bulungi kati alabikako bamuvuma, alabikako bamuŋoola. Musajja wattu takyeyinza kuddamu kukola kivvulu na kimu. Bw'atyo maama ye ne bimuyinga ebirowoozo, pressure ne zimukuba n'abivaamu n'agenda. Inna lillahi wa inna lillahi raji'uun. Tusaba Mungu amulamuze kisa era amuwummuze mirembe, abeere ekyokuyigirako eky'amaanyi ennyo eri mmwe abakyafunvubidde ne muluma n'ogwa waggulu okusuula abantu abatabaliiko, okukonzibya n'okuziŋŋamya enteekateeka z'Abannayuganda ez'okununula Uganda yaabwe. Bwe
wandirowooza nti kikoma ku ggwe ng'omuntu naye ne kiyingirako mu famire yo ne kinonoozaako munda eyo ku bantu abakuliraanye ne kisokoolayo omwo obulumi bujja kubeera bungi nnyo era ng'oyagala tukusaasire naye tujja kukukozesa nga kyakulabirako ku bali babasigaddewo basobole okukyusa mu mpisa zaabwe ne mu nneeyisa zaabwe batandike okufaayo ku bulamu bw'abantu abalala naddala abali mu mbeera embi baleme kwerowoozaako ng'abantu era baleme kulaba Bobi Wine nga muntu kinnoomu nti bo basobola okumulwanyisa ne bafuna ensimbi. Bobi Wine muntu w'abantu akuŋŋaaniddeko amaanyi g'abannayuganda mangi nnyo nga ly'essuubi lyabwe n'olwekyo bannayuganda bandikuzira bandikuboola akaseera konna. Kayinza okuba nga si kaleero, kayinza okuba nga si kankya, oyinza okukirabako ate ekyo nga tugenze mu gavumenti empya nga tolina w'osobola kunywa mazzi, abaana bo bajja kubonaabona, ojja kuddukira mu nkambu z'ababundabunda, ojja kukosebwa nnyo ebitagambika mu nsi eyo kubanga nkubuulira amazima okuggyako ng'omuntu ayagadde kukwenyakwenya na kulimbalimba. President Museveni ye takyasobola kuwangaala myaka 5 gijja, saawa yonna agenda era saawa yonna twandikwatako mu buyinza. Onaabeera otya mu Uganda eyo etaliimu Museveni gw'oyagala ennyo gw'odifendinga, gw'oyagalizaako abantu abalala okufa, gw'oyagalizaako abantu abalala ebyabwe bikonzibe, gw'obeere bulungi, gw'otafiirayo kwabo abali obubi, gwe ng'olaba oli bulungi. So n'olwekyo maama wa Gravity Omutujju simukudaalira, simukola ki, musaasira mu mbeera eyo, naye omwana we ye simusaasira, omwana we ye simusaasira, ye yabyereetera ebiriwo byonna ye yabikoozinga ate n'awannenya nga tewayagala Gravity Omutujju mu bulungi nga naye wazira ekivulu kya Gravity Omutujju tewagenda kumuwagira. Nsaba okitegeere nti oli omukulumba olwasse maama we oli omukulumba olwasse maama we, akikiwale ye gwe lumba olukulu kati wandisoose kwenenya olw'obutagenda kuwagira Gravity Omutujju. Maama we n'afuna puleesha nezimukuba n'afa n'otanenyanze. Akubuulidde amazima ku kyo ekituufu ekiriwo ekyaddala, akuuma atakuumira mpeera. Inna lillahi wa inna lillahi raji'uun. Maama wa Gravity Omutujju mubu akusaasira ebyakusobako ku dduni. Ate kati bagenda gamba nsekera mu kufa, nange ndi wakugenda olwange lujja, simanyi bandi baliseka naye abantu bajja kukozesa ng'ekyokulabirako bwe ndiba neeyisizza bubi mu society. Bwe ndiba neeyisizza bubi mu society abantu balinkozesa ng'ekyokulabirako. Maama wa Gravity Omutujju abadde mukazi musirise atali muduuze naye ng'omwana we kawanuuza ntalo, kawanuuza ntalo. Maama Gravity Omutujju afudde olunaku olwaleero. Bantu bangi obwedda munnoonya muŋŋamba kakono nti Maama Gravity afudde, Maama Gravity ekituufu Maama Gravity akoze ki? Afudde. Ne Maama Gravity message njiweereza Gravity Omutujju bambi nga kibi, kitalo nnyo, kitalo ddala okuba nti bambi maama wo akufuddeko. Okitegeera kankugumye muganda wange, nkuwooye Mukama Katonda akukwatireko olabe nti bambi oyita mwene embeera ssaawa zino gy'oyitamu because okufiirwa kigambo muzadde kiriba kiralamuuko. Mwenna abantu abatafiirwangako muzadde mwe abayinza okudda ate ku Maama Gravity mutandika omwogerera because mutaddemu ebyobufuzi. Okufa temuba bya bufuzi, teri mbuno oba gweno oba omuntu agweno no. NRM weba efiiriddwa tugenda ne tuziika, abanuupu oba bafiiriddwa ffenna tubeere tuziike because okuziika tekuliko bibiina, ffenna tubaayo ne tuziika because abamuyimbi wa ggwanga. Kati so Gravity Omutujju abafiiriddwa maama we bambi tumusaasireko, tumugumye wamu kubanga muyimbi wa ggwanga. Kibi nnyo okulaba nti Maama Gravity bambi afudde. Era eno message bambi okusaasira kwange akutuuka eri Gravity Omutujju okumugamba nga kitalo nnyo, kitalo ddala bambi maama wo okuba nti afudde. Byonna ebyamusobako nga kyali mulamu bambi Mukama agezeeko okumusonyiwa. Yeyo message yangaze kakono. Gravity Omutujju bambi tumusaasire. Kigambo kufiirwa muzadde, gwe atafiirwangako muzadde gwayinza okwogera obubi
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yozeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.